Eddwaliro ly'e Masaka li Masaka Regional Referral Hospital ly'ekkulu mu bbendobendo ly'e Masaka nga lye litwala amalwaliro amalala okuva mu disitulikiti okuli Kalangala, Lyantonde, Masaka, Sembabule, Kalungu, Rwengo, Bokomansimbi ne Rakai. Era n'ebikozesebwa ng'omukka ogusibwa oba oxygyen. Amalwaliro mu disitulikiti zino galina kumunona mu ddwaliro lino ekkulu. Wabula we twogerera kino tekikyasoboka anti nalyo omukka gwe likola gumala ddyo lyokka. Tulina oxygyen plant ekola nga tuwa cylinders 2.25 buli lunaku, ate enkozesa nga tukozesa oxygyen cylinder nga 2 eza lita 5 buli lunaku. Bagamba ekyuma ekigukola kiyite oxygyen plant mu kiseera kino bakozesa kimu kyokka ekyabaweebwa gavumenti. The functional oxygen plant is over 5 years in the hospital, purchased and installed by the government of Uganda. Ekyuma ekirala ekyabazimbirwa kimaze ebbanga nga kyafa dda kubanga kye kyali kikola omukka oba oxygyen gwe baali basindika mu malwaliro amalala. When it's functional, it has a bigger capacity, double the capacity of the one we are using currently. We can be able to supply the region and improve on the oxygen supply in the region. And we get constrained both with manpower and supplies. Supplies that could take the department for a month can be utilized in 2 days. Okusinziira ku Principal Administrator Charles Tumushime, oxygyen yono basinga kumukozesa ku bantu naddala bafunye obubenje mu bakyala abazaala n'ebirala. And some of our units are directly piped to the oxygen, like accident and emergency and theatre, which are the biggest users of this oxygen. Kati oxygyen asigalawo agamba batasobola kumatiza malwaliro agasigadde agalina okumufuna okuva ku bo. So the lower level health facilities that need oxygen from us and other hospitals are delayed and we cannot meet their capacity. Newankubadde guli gutyo waliwo ekiseera lwe kituuka nga nabo tebasobola kufuna oxygyen abamala olw'amasannyalaze okuvaavaako ekiteeka obulamu bw'abalwadde mu katyabaga. Amasannyalaze bwe gavuddeko plant ebateraninga tetusobola kufuna oxygen 2 nga bwe bibeera amasannyalaze nga gwegale. Kati mu kiseera kino bw'oba weetaga oxygyen mu malwaliro amalala mu disitulikiti omusanvu eziri wansi w'eddwaliro li Masaka Regional Referral Hospital oyinza okulugulamu obulamu okuggyako nga bakuddusizza paka Masaka mu ddwaliro ekkulu okutaasa obulamu bwo. N'abakulira eddwaliro lino tebamanyidde ekyuma kino lwe kiriddabirizibwa okuddamu okugabira amalwaliro amalala oxygyen nga bwe kirina okuba.